bino byammwe mweka abakozi naddala ng'okola mu zino ensi za Buwarabu katugambe nti nno zino ensi ziringa ezakolimirwa abantu baayo bali unpredictable tosobola kubategeera bayina embeera ezitali za mu bantu era nga bw'oba toli mugumiikiriza nnyo oyinza okubutabakolera era bw'oba toli musabi nnyo oyinza obutamalaako kale katugambe mu sizoni eno ndowooza sizoni eno yakuyomba bano babeera ne sizoni ez'okuttiramu ez'okusibiramu ez'okurepinga teekako ez'okubonyaabonya kati eno sizoni tugenda kugamba nti erabika yakuyomba kuba buli mukozi yonna gy'ali ng'akolera bano abantu ali mu maziga akaaba ali kubanga asangula maziga ga kumuvuma ga kumulangira abantu bano bayomba n'akantu akatono bwe kati munnange yakajjamu olutalo n'ayomba n'akufiirako naye nga talina na nsonga emuyombya ate ekisinga nze okuneewuunyisa nti eva omukozi yabeera omukyamu bo tebalikkirizaako nti omukozi abeera right nedda eva omukozi yabeera omukyamu ate era boosi yabeera omutuufu naye ate ng'ajjukira ffenna tuli bantu oba ekintu ekyo abantu bano tebakimanyi wano wengwiridde katambi k'omu muganda waffe ng'ali mu kukaaba era nga bano abantu baagala kubeera nga bamusiba ensonga eri bweti yakedde n'alongoosa n'akola emirimu gye ng'omuntu yenna mukama we yazuukuse mangu omwana ono ng'akyali mu kulongoosa bwe yalinnye w'alongoosa n'asimattuka n'agwa mu kugwa obuleemu yonna baagitadde ku mukozi era amangu ago ne bamutwalirawo mu kkomera ngenda kuba nga mbateerayo akatambi ke nga ye kennyini yeeyogererako mazima naawe this will blow your mind ojja kugamba naye bano bategeera sizoni ki naye bano bantu kikaaki nze mmanyi n'okugamba oba bano abantu tebalina kubeerawo in the first place teri muntu ayina mbeera bwe zityo embeera zaabwe mbi nnyo ate era nga bw'oteegendereza mu mistakes bano abantu ze bakola ne batuleetera okuyingira mu mistakes zaabwe yensonga lwaki tuviibwako obulamu yensonga lwaki bangi basifundikira nga bali mu kkomera nga sinaba bateekako mu katambi ako nkusaba obeere ng'osubscribing ekigambo nkikulekerawo kwata mu notification bell buli video yonna oleme kuba ng'ogisubwa yenze Shila aditaka tugendeko mu katambi. Indowooza mu katambi naawe omwewuliriddeko nga kennyini akubuulira ekyaviiriddeko entabo. Imagine okedde ku makya ng'omukozi ali mu kulongoosa n'olinnya w'alongoosezza n'osimattuka n'ogwa mu kugwa blame n'ogiteeka ku mukozi wano kambuuze okitegedde let's use common sense omulundi ogusooka okitegedde nti omukozi ali mu kulongoosa ki ekikuyisa ewantu we bali mu kulongoosa lwaki tolinda omuntu oyo n'amaliriza okulongoosa deni n'oyitawo ogenda kuvaako ki tewali same applies to me nze nakoze emirimu gyange bwe nnina okugikola tuli mu winter season omwana ne mwambaza bulungi nnyo omulwadde mu ngeri yonna eya winter ku ssaawa 4 ez'ekiro mukama wange we yalabidde nti n'engoye z'ayambadde talina kuzambala n'anvuma n'anfiirako naye nga yabadde n'oyo omulwadde okuva ku makya wabula okuyomba yakulabye ku ssaawa 4 ez'ekiro kino kye mbagamba muyina okuteekayo an open eye an open ear ebintu ebimu bisobola okutuukawo nga tomanyi na nsonga lwaki ebikuteesaawo bano abantu nze nange sibategeera nga bwe mbateereddeyo akatambi kambateereyo akatambi akalala muganda waffe ono ng'ali maziga wabula ate twebaza mukama nti mu kukaaba ennyo abawulidde eddoboozi lye ne bagezaako okumulwanirira akoze akatambi akalala ng'atulaga nti kale ebintu at least byawedde era ng'atulaga nti ayinga agenda okuba nga addayo ewaka bino ebintu bye tusiba tugamba kampuni era bye tusiba tukaabira abakungu abakola mu gavumenti nga tubagamba ebintu we biti birina okukyukamu kubanga we bitakyuka obulamu bw'abakozi bubeera mu lusuubo mukama we asobola okuba nga ye mukyamu ekikyamu n'akiteeka ku mukozi okukakkana nga bambi omukozi yalugenzemu olw'okuba bo balina mentality eri tolina kyosobola kubakola wajja kukola bukozi ate bo bakimanye ajja okukola
mu byaddala oba munako oba mwavu tolina muntu asobola kulwanira ewammwe tewali sente bakozesa eyo image okugezaako okumaliriza bano abantu abajja okukolera nate ng'ebiseera ebisinga si wekiri oli omukozi omwetaaga naawe akwetaaga omukozi yeetaaga sente gwe weetaaga services katugendeko mu katambi ako tukawulire nako. Nze ndowooza n'ako akatambi okawuliriza bulungi ekyo nno kye nsinga okwagala era nkyebaliza Mukama okulaba nti muganda waffe avuddeyo bulungi ebintu ne bibeera nga at least bikakkanyeemu. Naye nze worry yange eri bweti nti ne bwe tubagamba nti gezaako okwegendereza amazima gali nti bano abantu tosobola beegendereza tomanyi ddi lwakyuka tomanyi mbeera ze babeera awo buli ddakiika bakyuka ekimunyiiza n'ekitamunyiiza tosobola kukitegeera. Oyinza olowooza nti obutayoza bintu kimunyiiza n'obyoza ate n'anyiiga n'ogamba nti oba okugolola engoye ze takyagala ate lw'otazigolodde n'anyiiga. Babeera n'obusongasonga obutono kubanga bo eva bali dramatic baagala okubafaako bantu bantalo nnyo bayomba baagala okuyomba ewatali lutalo tebasobola kubeerawo. At least akupushinga up to the wall okulaba nti nno olinako ekintu kyonna kyokola oba muyomba oba mufunamu okutabanguka. Nze kino ekintu nakyewuunyiza. Nze Adita sitera kwogera era soogerera ddala naddala nga ndi ku mulimu naye nina kyenalabye nekiblowinga my mind neŋŋamba baganda baffe abali mu kkomera baliyo lwa bwereere baganda baffe abattibwa lwa bwereere lwa nsonga ezimu zineekanyiza. So baganda bange nfundikira nga mbagamba mu byonna byonna byokola saba Mukama. Ensi zino zeetaaga kusabira nnyo n'osaba Mukama. Woba oli musiraamu saba Allah, woba toli musiraamu saba Yesu, saba Katonda. Mu bwonna wonna w'omusabye ajja kuba akuwulira. Omugambe akuteekeko omukono gwe oddeyo ewaka ng'oli mulamu nga togenzeeko mu kizibu kyonna tebakusibyeko ate era nga tebakuse. Nze mmanyi yeyo best option kyekisinga. Wokyekumirako ojja kuba muwanguzi. Yenze Adita basaba mubeere nga musubscribing ekigambo kibalekerawo awo notification bell eri awo waggulu gyeyambisa buli video na gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako embagala nnyo.